William Ruto president kati wa Kenya omulonde awangudde akalu finally afunye ebitundu badde 5 n'obugwamu adiriddwa omukulu Raila Odinga. Raila Odinga bamutumalya gundi babadde mutwala taata waabwe oba mutwala taata waabwe Kenya, so abadde mu bitundu bibadde 48 n'ekintu. Naye nga mukulu Raila Odinga mukulu Ruto mu speech yakawa omanyi ayina eri ennene ejja mu maaso ng'alayira neesoose waawo gye bayita acceptance speech nti nzikiriza. Agambye nti omuzira w'akalulu kano si mulala yenna okuggyako omukulu Chebukati. Mukulu Chebukati yakulya akakiiko k'okulonda e Kenya. Omayiku yekigundu weri bayusamu tulina gundi tulina omulamuzi byabakama kati yaliko kakati batandika bulungi mu kulonda bakampeininga process etambula bulungi buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo. Kakati olunaku olwaleero we tulabye kye bayita aggressins nti bagamba nti kumbaga tebulako ki bagamba n'okola otya ng'olina empisa embi kayite kabulayo kalabika ku endi awo munnaye Chebukati ng'atuuka okuva ku makya tumulindirira alangi talangirira zigenza okuwera ziyingira saa 12 awo najja kati wazze nga bamuteekedde dda kyani kyagundi kyani kyakundi kano kasomerako bino ebisembe bino wala kakute nakakwata oba kakuba Chebukati nakakasuka eri nenkulabira ekibadde Kenya naye nga finally omanyi bamugjeewo nasooka ne bamutwala kati ne bamukomyawo kati mukomawo ati bamugjeewo nga ali embeera etabuse kati mukomawo wano okulangirira ne Ruto abadde takkiriza nti oba Chebukati akomawo kubanga jjukira Chebukati agenza okuyimira ali agambye nti alangirire ng'olwedde komishoni ye beetemyemu waliwo olwedde abali komishoni eyo abagenze ne bakola press conference ye babadde bana ne bagamba nti omukulu byagenda okulangirira eri ffe tetukkiriziganya nabyo naye nga bonna badde muki bateekateeka bonna akalulu kati ne Ruto afunyemu obunkenke n'agamba ne Chebukati kabamututte akomawo agenza okulanga omukulu akomawo n'agamba ssebo gwe muzira w'e Kenya. Ennaku babawo ennaku 7 era babadde within kubanga abadde nda akyabuza yonna ku ngalo mu olw'enkya so abadde within time alangiridde within time naye pressure esusse kubanga abantu ekyo kisooka baluddewo okulangirira so abantu baba bebuuza ani awangudde ekyokubiri neck to neck okuva batandika okusoma ng'olaba nti Ruto atwalamuuko Raila n'atwalamuuko Ruto n'atwalamuuko nga tewaliwo ne pressure endala eri ku babiri leka bano kuba babadde bana oli omurasita then Reverend ne bana ababiri kakati omurasita ne Reverend singa bakoze ensobi ne baweza 1% kakati bana ababiri bano bajja basibaga omayibeera 50+1 singa mukulu Ruto tawezezza +1 eyo nga bano basisena ne basika badde bakaddamu rirani so pressure ebadde y'amaanyi babawo emyezi 2 okuteekateeka ate so pressure ebadde y'amaanyi naye nga omukulu president aliko omanyi president aliko mukulu Uhuru akyane wiiki ezi ng'amaliriza kakati ekirindiriddwa omanyi ono yali deputy president we batuuka final wasembe eno ne baawukana bubi nnyo oli n'awagira ani Odinga olunaku olwali badde asuubira okujja okwandisheekinga mukulu Ruto takikoze wadde bakyeyama nti awangula gwe bawangudde ajja n'asheekinga ono awangule takikoze ekyo katulindiridde mukulu Uhuru reaction ye ng'akwasa ono entebe but ate bali baduse mu kooti Odinga baduse mu kooti bagamba nti ono tetugenda kukizaalayire bagamba nti kabadde mu vulugu anti jjukira akakiiko akalondesa olwedde bakomishona bana bagambye tebakkirizigana nabyo byalangiridde kuba biri awo ekiri e Kenya tusabe emirembe gyemyereere naye nga tusabe emirembe Ruto oyo nabadde alina obuwagizi bungi nnyo mu bavubuka ate alina n'eŋŋombo gyayita hasira abatobye okutoba tebivudde atobye n'ensi hasira si mwana wa mulodi era akoze ekyenjawulo by the way omanyi oba president badde butambule wakati wa
Uhuru family ne Odinga family bebasinga nga batambuza ekintu kati Uhuru apenetratinze bino ebyamanga babizize ebbali ne balonda ensonga nakyakyogedde naye nga twongera okugamba nti baba na Kenya munange bavuga emyaka gibe ebiri gyokka n'abeeranga ata ekintu ekyo naye katubasabire tubozaayoza tubaagaliza mirembe kakati nga tukomyewo ewaffe wano ewaka amawulire mangi agabadde mu wiikendi abantu bangi abakubiddwa embaga abantu bangi abafiiriddwako abaabwe abantu bangi abafunye ebirungi naye munnange gye twayitiddeyitidde nga munnaffe minisita waffe former minister nakiwala ki omwabuzi wa pulezidenti bamugattako na kino ye mukyala anasinga okubeera nga akola ki amanya nti omwana oyo atulugunyizibwa bubi jangu by the way his excellency president w'eggwanga netukusaba minister honorable nakiwala kiyingi obwa minisita bumunyumira ate nga kugyeko obumunyumira ali active akola so oyinza omulowoozaako next cabinet olabe nga munnaye akomawo yawanika ekintu kya minisita y'abavubuka eyo yagiteka ku maapu era ng'omukyala eyo gawuni gyazzeemu okwambala guno omulundi gwakubiri zigenze okuwera ssaawa 7 nga Lutike Lubaga yakubyeko dda azzeemu okukuba ebirayiro bye omulundi ogw'okumeka ogwokubiri emyaka 25 mu bufumbo bw'eddu bajjaguza nno buli mwaka oli bwolaba wali eri anekanekanye mu botayi n'essuuti gyolaba eyo bamuyita oyo naye ne honorable Kiyingi omanyi wase honorable obeera honorable so bombi abo ba honorable basalawo buli mwaka munange buli mwaka batukuza obufumbo era obufumbo bulimu ssente tebubanga obwona atakola ki atali bwemulaba mumuwole sogwaffe bread and groom nga yeegeza muzigawuni ngaze okunoonya gawuni emotoka zanatambuliramu zonna zonna yeye yava mu bread and groom ka makeup keeko n'akaviiri keeko takabbeeyi takaddiwa takola ki era bazzeemu ne bakakasa obufumbo bwabwe kaakati mmwe basire kwini b'e Kampala wallahi babawaana naye bana bwatakaddiwa golaba Eva Mbogo kakati ndijo yomuyitawa myaka 25 ali mu bufumbo okitegeera atenga buli mwaka atukuza mama ne baba kutenda kupasula musajja honorable omuyitawa bano be baana baabwe nga ndaba bafaana mugundi kakati honorable bayerekya kye bakola buli watukuza obufumbo babaako achievement ze batuukako achievement gye baba bakola ki kugamba bajagulizaako ebirala si bufumbo bwokka ku mulundi guno oguwedde bwamu obwa minisita yakola anniversary ne bajaguza n'okuba nti bafunye ekifo kya minisita ku mulundi guno bayingidde amaka matiribona emutunda wali eri wanju taata amaka matiribona oluvudde Lubaga we bati papa ne bagamba nti eri enjumba gyabadde abawalanga mu kuba busu naye munange honorable bayongedde okutulaga nti kikyasoboka kaakati ne tugwa ku babujingozi obalabye omukolo okubadde gwawoma zabujingozi basazeeko omukolo gusitudde ebikonge former vice president omukulu abadde nnyo bulungi nnyo omukulu abadde nnyo babujingo pastor bulungi nnyo n'omukyala babadde bangi nnyo yenna naffe tugenda kutandika okujaguza ebintu ebyo 1 year anniversary our marriage essaawa yonna kikola kisoboka naye nga omukolo ogwo simba naye nga munange gwatulaba essaawa eno wonna wootulabira bw'oba olina omuntu womunyweze tomanyi osobola okera ku makya naawe n'ofuuka honorable nga buli mwaka tuddamu nemukuba ebirayiro nze ngenda bikolanga buli mwaka ate ndijjo ekisobola buli mwaka nga mbikola ebyo naye ngenda kunyiga nkola ekintu ngenda kunyiga nkola ekintu banna ebyogera kati goma Demokulasi yasigaye ikigonza kingi nakiwala kingi kyagawana okwagala kunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era okulagaanya okusaama ekitiibwa ennaku zonna ez'okulamu okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulagaanya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu
okutuusa okufa mu linnya lya Kaakiri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Omutukuvu. Munange yingira obwakyasikolozaga nanikebetero tegeere nti mukwaga era njakumererako okutuusa okufa. Linnya lya Kaakiri n'ery'Omwana n'erya Mwoyo okubeera nti no kola ebintu abantu byagalwa abantu nolwekyo njagala kwebaza Katonda era n'okusuubiza eggwanga nti nja kwongera okubaweereza bulijjo n'amaanyi gange gonna. Musuubiza okumulabirira kubanga kati ali mu future ye kino buli muntu kye yakolereranga era abantu abasinga ekibajja mu nsi kubula akutegeera kubula akulabirira nakubula muntu akuwa amaanyi mu bintu by'oyagala nolwekyo musuubiza omuwanga bwega buli 15 watekubawo ekintu ekipya kyekikola. Ffe ne bwe tuba tugenda kugula wantu kapolotika tetukagula nga 15 ogw'omunaana ne bwe tuba tugenda okubaako ekitulo kye tusalawo nga 15 ogw'omunaana. Kale bannange ebintu bwe bityo naye ndijjo kati nnyo ku bagenyi abo abayitiddwa waliwo omugenyi omu byaninyumye nnyo naye ng'ajaguza emyaka 3 pulaasi n'omuntu omu naye maama otunulira kati bali babajaguza ogamba ono yazzeeyo obutate owange nange ku bagenyi abayitiddwa ku mukolo babaddeko bangi sendabyeko omugenyi omu n'abantu balina okukkiriza kubanga nsooka okwebaza bano abantu babeera ku online platforms zonna social media platforms ez'enjawulo naye ate obusungu lwaki bungi nnyo wane omukolo gwa minisita omukolo gwa honorable mugwekitiibwa myaka 25 ajaguza bagamba ki oyo tajaguzaako naye ate bwe tubaawo muyinza okulowooza nti kinakikoze kweraga naye bakyalinayo ne hanemoon mukwano wakatima akatini kakkana kuba nabifaananyi bya hanemoon tugenda kubibatuusaako mu bitiibwa bagamba kola ssente weeyagale kola ssente weeyagale era wenyini wekugambira nti gwe omwana ow'obuwala munnange olaba wakula ebintu byo olaba onyirira olaba buli kimu kyonna kiteredde naye owulira ng'ebintu bya honorable bwe byetaaga naye tebisembera ekyokola kiri kimu kyokka senga mirembe yakugamba kyekyokuddamu kyo mutuukirire genda mugambe buli kimu kwata bukwasi kubokera ku makya oba ondabira Jjinja oba ondabira Ntebe oba oli wano Kampala oba oli Wakiso oba ova Mbale kuba akasimu mukwano genda wali empereerwe ennammere omugambe nti nalabye Judy ng'agamba nti senga mirembe future yange eri wano future eri awo bw'ogenda kuba owasibwa ku makya mutuntu n'olweggulo bagenda kuba bakuba embaga kwegamba ennyonyo jazifuula obugali ebintu ng'ebyo byolootako obuloosi bigenda kuba nga bikutukira ewa senga mirembe owannakyohabo products yes nabategeeza nti kasalabe akyagenda ddala mu maaso tutandika saa 2 paka saa 3 katusooke tumulemu katini tumale tukomewo